Denis Zimula eyawambibwa okuva ku stage ya bodaboda enansa na Kyebando yakomekereza emboozi 18 ezikwata ku bantu ababuzibwawo 18 betukyanoonya era betubanja gavumenti. Emboozi eno ya nnaku kandi okuviire ku ntono. Ebbujje lino lyolaba nsitudde ye Denis Zimula, mutabani wa Denis Zimula eyawambibwa. Nyina yamusuliira kitaawe nga wa myezi 10 era kitaawe olw'okuba yali muvuzi wa bodaboda ng'alina okukola kwe kusalawo okumulekangawo mukadde ono ng'amukimayo kiro. Taatawe n'abeera ng'alina abantu bamutwalira ebiseera ebisinga ne bamulemwa mu kumulabirira n'amundeetera. Taatawe ye Zimula Denis n'omwana ye Zimula Denis. Olunaku Zimula lwe yawambibwa era yakeeranga bulijjo n'aleka omwana ewa mukadde gwe bakazaako eri mama Muwonge. Mama Muwonge aba ali awo aba bodaboda ne baweeta mu luggya lwe okumutegeeza ogubadde. Bodaboda ziringa 8 taata w'omwana bamukutte mu Mulerwa naye agambye omwana we tebamujjanga wakoze eki wamulese. Kati nembeera awo nesooka mbirowooza amba nabirowooza omwana simanyi waabo simanyi bazadde be nyina yamusuulawo. Mama Muwonge tamanyi Zimula gye bamuzaala tamanyi gye yava yadde ow'oluganda lwe yenna. Kyokka nga bamutegeeza nti Zimula mu drone mwe baamutwalira yagenda ng'amulaajanira akuuma omwana we obutamujjaako. Bw'atyo ye n'abaana be ne baguma n'omwana. Naye n'agamba nti ng'okugenda ngenda naye maama Muwonge mugamba omwana wange tebamujjanga we mmulese. Maama Muwonge mulekedde omwana wange kubanga nga neera mu kumulekanga we yamulekangawo ku makya nga maama Muwonge mba sinonye mwana tewabanga amukujjako. Eryo nga lyafuuka tteeka. Asatu guno gwe tulimu lwempezezza emyaka 3 nga ndina omwana ono simanyi be waabwe. Waliwo Zimula mutabani we nga baali bakola bonna naye naye bwe yalaba nti bamaze okutwala okujjaawe naye teyadda. Kati n'essaawa zino sina gye banoonya. Agamba nnyina w'omwana yamusuula yajjawokko kyokka oluvannyuma n'ajjako essimu era nga kati bamuwuliza. Kati tunya kitumanya bali wano bali tudano nga tumanyi nti ali kansanga naye ng'ebbanga liwezi omwana mukuumi era nkyamukuumi kubanga sina gye ngenda mwezi. Nandibadde ngamba nti yanaantwala eri gye yazaala omwana essimu yagijjako. Kasebo kaabadde ku ssomero ne bakaleeta okutubuuzaako. Ekyennaku okujjako nga kitaawe azuuliddwa omwana omuto ono talimanya kitaawe yadde nnyina yadde ekika kye oba obukojja bwe okujjako omutima ogw'obuzira kisa ogw'omukadde ono n'ab'enju ye. Denis taata we aludda taata wange ali mu kkomera ne taata we omulala taata wange ye Emma ali Nairobi. Maama we aliwa nti mami Siria nzaala ali ku saaluuni yono. Waliwo muliraano atutegeezezza nti wajjawoko omuvubuka ng'anoonya abantu bano ku kyalo kino mbu ng'agamba nti yali mu kkomera ekigo ne Zimula nti naye newankubadde ali mu kkomera eyo omutima gw'omwana we gumuluma nnyo. Naye yamugamba yajja anoonya bunoonya ng'amulagira na bulagirizi mu kitundu yamuleka. Kati ffe twafuba okulaba mbono yali tannadda nze nali nengezaako okunoonya oyo yayogera kati siyinza kulimba nti oba alirudda oba taata kuba namubuuza yagambye ali yabadde mu kkomera akite wasaali waliwo omuvubuka eyajja ng'abuuza omukyala gwe bayita Maama Muwonge nti waliwo munnange baatusibaaba naye mulese mu kkomera naye agamba omwana we yamulekera Maama Muwonge oba akyamulina simanyi. Kati omuvubuka oyo n'ajja ng'abuuza bwe yali abuuza yagwa ku mwana bamuyita Simon n'amugamba nti omwana oyo amulina naye oyo amulina yalwala taliiwo naye ng'omwana akola ki amulina mu kaseera ako omwana ono yamulina naye Zimula omuto ono yatandika okusoma era abantu b'omu maka gano be bamuweerera wadde nga bayita mu bugubi. Bavunaanyizibwa okulwanirira munne buli muntu ye mukuumi wa munne kubanga n'akyemalira ng'atuzinza alinga ng'engo ezinze ekyalo buli muntu ataayize.